televumanirizaako yonna gye musizira okubeera nga temugoberera ku Fahad Project kumulira nga wano nkuwa amawulire ag'enjawulo mu nsonda z'eggwanga eyoneena mbantu kwayo ne nkutuusako amawulire ago. Olunaku lwaleero Dr. Halima gubadde mukolo gwe era nga hajjiwe yabadde mukima mu butongole mu mukolo gw'obuyisiraamu era nga Dr. Halima asabye $10,000 ng'amahale akatambi nogenda kabateerawaawo ku bimu ku bibadde ku mukolo gwa Dr. Halima obeere nga te olaba ki ekibaddeyo saidi ate bambi Brisher kash wenjogerera saawa eno bambi kamami kalwadde era embeera tennaba kubeera nga ate emutambulira bulungi okuva ku lunaku olw'ejjo mpaka kati tennaba kubeera nga te atereera bulungi naye olunaku olwaleero akedde wali mu kkanisa eya Pastor Wilson bugembe okubeera nga ate yeenenya ebibi bye era bambi eno gyatulidde ekyama agambye nti ate mbu abasajja bajja ne bamwagalako ate ne bamala ne badduka bambi era amaziga gamuyiseemu awo nga bwogenda okubeera nga ate obiraba mu butambi awo ate akatambi akalala kenjagala okulekerako omukyala Evelyn Lagu bambi olwavudde mu kivulu kya Chris Evans wali ku Freedom City ate bambi yayise buyisi mu ddwaliro era nga ali ku bujjanjabi obwa dialysis yalwala kidney era nga ali ku bujjanjabi obwa dialysis ngenda kubeera nga ate nakakatambi kamuteerawaawo oyongere okulaba ate kyekigenda mu maaso side yeyo naye nga nkujjukiza nti nkesi tulina okubeera mu subscribe ate notification bell gitekeko ate tubeere nga tutambulira wamu ffenna Yafa bonna we bali sebo tukkiriziganyizza bwenyeze wali Abubakar yangamya nti ate zino kino kituuza bw'okayana 10,000 ne bajja kuwa $15,000. Wow. Takbir. Sebo ne. Hello. How are you? Okay, how are you? Bana, get on you me. Dr. Halim. How are you? Toweewulira kwegamba tolinawo oli otya olinze musajja naye bannange ng'olina pressure sala pressure teri lunaku lwakedde lutya tetuyinza kutakubula akakuba nakalabe katonye tekakuyisiza bubi enkuba eno eba yamukisa bwekeera obukeezi era yabadde yamukisa kuba kati omusana gwaka suli wano eno ne Dr. Halima saako ne Naziwa Shami era nga tuli kunika eya Dr. Halima mujja tusonyiwamu katono tetugenda kubanga tulaga omwami waffe yes kubanga ebintu bino eno Halima yagambye abyagalanga kyama tutta aha kakati Dr. Halima wasazeewo kapapo kuba ndaba wona kapapo lwaki kuwasazeewo naye kapapo kano kalina engeri gye ku brightening ate kati fe abantu abeeru abakyotala kalina engeri gye kakwasaamuko kitegeera kati eno nikayo olunaku metroni oba just gwekintu bagenda kukola nga abako tebannajja abakoye bajja metro mwagala ayambadde sitira lwaki wasazeewo abe nga ayambadde sitira munange abawala bennaku beetega newateeta kituufu kubanga ogenda nolaba omuntu najja nawamba omusajja ku mukolo nga kiri kyetwawulirako nti waliwo omuwala yawamba bba wasengaawo abawala beekumpulidde nnyo okubba nabannaabwe bakikolera yoyo omugole waffe omulungi Musajja buli bafuna adduka so mbeera bwawo mpolampola kiki osinga okwebaliza Katonda kuba oli mu nnyumba ye nebaza mukama How old are you by the way? I'm 21. 21? Yeah. Wow. Kiki webaliza mukama? Nebaza mukama Katonda kubanga ankomeza mu maaso ge nali nadduka. Yeah. Bannange n'obwo bujulizi wali wabuvaako kituufu yeah. kati owulira otya nti oli mu maaso ge mpulira bulungi era nga kyensingira ddala okwebaza omanyi pasita musimu netusinkana abantu bangi naye okufuna omuntu akulengeza eri mukama kiba kizibu nnyo era nga nebaza olwa famire gye yandeetera sigisinkanye ebbanga ddene naye abantu awo mukyala waliwo Masi ne Mariam then twina ne mami waffe awo
baŋŋamba ebigambo bingi natula n'embirowoozaamu nentunulanga amazima gali nti nali nabula so wakomyewo eri mukama yadde tebibadde byangu kati kikyosaba mukama ekisinga wangi kikyosaba mukama nsaba neme kuddamu kukiddamu neme kuddamu bula mu maaso ge anfuule muddu we ntambuliraawo webaze bafaani bo bonna gye bali bannange mwebale kutwagala mwebale kutuwagira kuba abamu mwe abatufudde kye tuli ndi wane eno mukubya engalo mbadde simanyi mbwe mumanyi n'okumanya naye nga kyenyinza obbagamba mukama abaddizeewo era bawe bye musinga okwagala amen katugole emikono ayi mukama omwana ono Brisher Kash olwaleero azeeko okusaba ate awulira relationship ye naye tayagala efe so tusabye omukwatireko mukama mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen tuddemu tumukubire engalo you're welcome. Thank you. Yeah, chilling on my machine. Like I do it every Sunday. I come to the hospital and yeah, that's what's up. Sirisuma. Mukwano. Navudde eggulo mukulika emirambi abazewagira Chris Evans n'abazewagira David Betsalo wali papa's sport. People were so wonderful. Thank you so much. Kusente abali kunzijanjaba bambi abali okunzijanjaba kunsabiranga n'okubeera wamu nange n'okugabana nange kyonna kyonna ekitono n'ekinene. I'd be grateful. Ruthie nali wano tugana kukyoma kyange ekyo tukiraba. Nayiga Harriet Mukama ajja kukola ekyamagero. Mukama akoze ekyamagero n'embeera nga nkyali bulamu up to now. Akyasobolera ddala okukola ebyamagero bingi nnyo kubanga akyakola ebyamagero. I still believe that God still does miracles. N'okubeera nga wendi kati it's a miracle to me and to everyone, you know, because there is that moment nga buli muntu akikiriza nti no asulaawo tasulaawo, you know, naye ate kati sibe kiri, so twesige Mukama. Jackie Ethan, I'm not feeling bad. Sina nnyo tabu. With my boss, Mama Percy, I'm grateful. Amulibanje bannange mwena mbagala nnyo, mwena abanjagala mwebale nnyo, abatanjagala sibalinaako buzibu. Mukama mwena abaagala, so nze siina nsonga lwaki sibaagala nga ate ye tumusobya nnyo. Singa yali atukyawa singa watuli kuki with my boss. Thank you. Amen. Sweetie Suma. Nawe kulikayo mukwano. Yes, life is very expensive. All you have to do is thank God. Each minute that you get, you have to thank God. I know obulamu nga buli kimu kiri fine. Simanyi nakumanya. Nakubeera bisaawa nga Mukama neyanzirwe. Yeah. Emerald. Nala. Church mon just hi. Sunday muntwalako out. Nda kumala wano sawa satu. Yeah, sawa satu. So muntwalako out munna. Nti byansi. Muntwalako out. Tunashona kibao.
Lawrence Mulondo, thank you. Aisha Joang, Judith Bob, Samantha, Sarah Nakarika, Kenya Maria, Zamzam, Nareso, Aminata Zirika. Yeah, thank you. Yeah, Amina. They are real thanks to love your God. I have no one else to love. I can only love God. Sema tuagale Katonda. Wanga yamanyi, amagenda gaffe, amajja gaffe. Emele presi jonna konyo omuziki kati gabayo. Bitemna biba. So I could down if it you have to fight until when you can't fight no more. Yeah. Obulamba binovera enolowana ne Katonda nakuyamba. Charity Flora in it. Yeah, I'm going through a lot. Yeah, sure. I go through a lot, but that's not the big deal. The big deal is I'm still here. Because how many people die in a day? So many people did not make it last night, or they have not made it today. But I'm here. I'm breathing. I can talk. I can eat. I can stand. I can walk. That's what's up.